Okay, Bridge track extra UG ogamba otyo mulungi atulaba nga bwe nakulaze wali emisana tukyagenda maaso mu live mu ndi mu kusoga concert Acidic Vocals olunaku lwankya bana Uganda nabagambye dda mujje tukunyumirwe endongo kakundire endongo y'amaanyi nnyo ddala olunaku lwankya abasoga mwenna tubakoowola bana Uganda mwenna tubakoowola mujje wano wenjogerere essaawa zino feno nga bw'omumanyi stage yamaze dda okulabika nti alightinga bali mu kebera screen zigenda kukola zitya eno stage okwekigifuulamu ey'enjawulo teriiko kitundu bagulu eri open stage nti olaba amataala ogalaba bulungi nnyo stage yeetadde bw'abeera waka n'ogamba aloka ku bintu ebyenjawulo ku mulundi guno tugenda kulaba ekyenjawulo era wenjogera wali bali mu kuzimba lutindo olutindo tujja kuyita mu lutindo nga twambuka wali omanyi olutindo lw'ejjinja mulumanyi tugenda duzimbaawo kati wano wendi ndi ne munnamawulire okuva ku Record FM 97.7 eri bwetyo Sabula hits all day mamira Brandon Shaff andi lwito ali kuyita Brandon yani so ino kwongerako ne maanyi ga mugongo kikulu nnyo yo TV and radio guy olya ku mugongo nga maanyi just abana be Kampala n'okulya ku mugongo ego gambo ndi bulungi kye kirona asede twaga kulaba history in making omuntu nga taluddeewo nnyo bbanga ddene weewaawo twalabako ku alien kati twaga kulabako ku muntu nga tewabaddewo nti oba waddewo stand oba lutalo nti kyekimuleetedde okutimba wabula kati ekimuleetedde okutimba good music na kubeera na promoter amukiririzaamu n'agamba nti ku lw'abasoga kubanga tulabyeko wano ebivulu by'abasoga abagezezaako okukola nga abasoga ng'akikulembezza gy'ava ng'omukulu Geno Megadi kyagaana we twali wano ekyaddondo kintu ne kigaana mukulu n'agamba waaye kansooke ndeke Kampala eno ne Uganda abantu tebategedde endongo kutuulamu n'otandika okulunyiigira buli gw'osanga mu kkubo omukulu we yanyiiga naye amasiga ge baagasangula Ragadi we yagezaako naye otegeka ne bagaa nti kale kati oli tumwerabidde naye ono naye nga Ragadi so Acidic Vocals ebbanga lyayimbidde ndowooza kati yes time okubanga n'abayimbi abato babawa omukisa n'okubakiririzaamu era abapromota abali eyo isai time tukirabe nga kino Abitex bakikoze then ne basponsors bane big companies temulinda kutegeka bali bakadde ne bana abaana basobola okukikola era tugenda olaba history making olunaku olw'enkya wano erugogo omwana yeetegese bulungi kino kitegeeza ki bwe tutunuulira Acidic Vocals period gyabadde mu music industry n'okusala okuva ejjinja okujja Kampala yasooka kuyimbira eri ewaabwe n'ajja Kampala ebbanga ettono lyamazeemu agenda okuba setting up a record gye tusuubira nti egenda beerawo olunaku olw'enkya gwe nga gw'okiraba oti of course kyewuunyisa nti abantu abasinga bakirabye bwe batyo but eno president engeri gyagisetinzeemu nti azze we bagamba nti empologoma we zirwanira kubanga venue gye tusinga okuba nga tumanye ennene ng'ogyeko Kololo cricket over era buli omu akugamba nti nze nakubawa erugogo kati ye bw'aba nga watandikidde nga takubyeko bbaala eno president nungi nnyo Acidic gyasetinze era njagala okubeera nga one of the people bagenda okupayinga a lot of much details ku kivulu kino eno kubanga kukkiriza kungi talent weeri ate kigenda kuwa n'abayimbi saagala bayita ba upcoming but ba rising stars okumanya tino nabo basobola baleme kubeera nga batiirira bamanye tino bafaani baabwe gye bali ababaagala kubanga olabye enduulu omwana ono okuva ndowooza emyezi nga 2 nga bwajja ku bivulu takyayimba bazze okuyimbira bebamuyimbira neŋŋamba kino kigenda kitya naye ate kyendabye empologoma zino zitubadde nga tumanyi nti bano abali mu industry ba gatekeeper bonna balinga abamutunuulira ne bagamba nti nno tajja kimakinga bali side time batanso kimaking era nga bangi nnyo bakibuukira ku last hour natandika ga tugenda wa Acidic tugenda kubeera wa Acidic kubanga bino bye yalinga agenda ku stage abantu ne bayimba nga yete bamukiriza kuyimba kati nabo bagenze ne bakikkiriza kubanga edda ng'enkokola zitandikirawo naga nti omwana oyo tayinza kuyimbisa abantu ono naava ku stage nga amaze mu industry emyaka 10 ono najja ayina ennyimba ziri 13 najja nga ennyimba ze bamanyi ziri 5-6 n'ayimira wimizi ne bayimba nga nze ninaraga abantu bonna gwe bamanyi ne baaneka nze nnyimbe
omanyi oyogedde ku kya music abantu basinga babuuza Acidic Vocals alina nyimba mmeka ffe tumanyiko oluyimba lumu alina nyimba bbiri abamanyi oluyimba olumu concert etegeeza nyimba etegeeza ki nze okusookera ddala abantu abasinga bakimiscalculatinga n'okukibala obulala omuyimbi asobola okujja nga asobola bayimbira ennyimba z'abantu abalala okyegera kasaba nga mumutegedde nti muyimbi ayimba ezize weziri n'eziba bbiri okyegera naye bwabanga asobola okubawa kubanga ekisinga okubeera ekikulu wano kyetugenda okujja okulaba si nnyimba ze ziwulira tuzimanyi performance gye tuzokola ki kyova nti n'oli akugamba nti omuyimbi oyo mu live mubi omuyimbi oyo mu CD wakola ki kakati kyetujja okulaba yekyo kyakola mu studio gye tutabeera kati kyetwagala okulaba wano ayimba oluyimba nti bwagamba nti no it's okay bwakuba vocal yeeyo nooti gyayimba mu studio kyova tugamba nti omuyimbi buli kimu yakikoze era ennyimba ze tubali tuzaagala nnyo naye bwatuuse ku stage ngate ennyimba alinga ate gwe baaziwa obuwi alinga atazimanyi era tulinako naye yali wano nabaga mwade mwagala nnyimbe nga Beyonce okyegera nga twaga kintu kibulamu okyegera so kwagala kulaba kyasobola kukola wano ng'abantu webali batudde nga baagala kulaba ye nekyagenda okosa stage eyo kati eno stage nnene era omuntu ajja kugamba nti ebitugenda okubala stage usage agikozesezza atya okyegera stage appearance asobodde okucommandinga audience eno eze ku lulwe ebintu abantu basooka okutunuulira oli n'agamba nti no ne vocal ability yasobodde okuyimbira eddakiika 3 kuba kati biri ebya CD bwe bakutemayo n'oyisaamu naye wano backup ebeera ekuba naawe osigala okuba kyova nti n'olyaga nti nze nja bakuba esaawa zange mmeka nnya ne tugamba bwe zira nnya katuzirinde kyova nno mbwe ebintu byetunuulira netugamba nti so katulabe Acidic wagenda tukakasa kuba zo nnyimba si bbiri ng'abantu bwe balowooza ennyimba weeziri mpitirivu nnyo kuba kati Acidic omu ku basoga atayimbye nnyo olulimi lwabwe ng'ate yaluyimba okyegera n'oluyimba luno ndi musoga abantu abasinga balowooza luyimba lupya si lupya oluyimba yaluyimba akyali eri okyegera wabula simanyi we bajje kirowoozo n'atayambaza nnyimba zitunze kugamba ng'abantu abasinga bagamba nti nombukantegeke oba last chance in concert oba it's okay in concert kwanza ennyimba ezitunze wabula n'agamba nti ndi musoga ye concert kiba kitegeeza nti ekirooto kinene era tusuubira nti ajja kutuuka atulage ekintu ekirala abayimbi kye bagenda otandika okufolowinga nti totimba luyimba because abantu abasinga tubeera ne confusion olinaga mbu it's okay launch naye ng'oluyimba abantu badde nga balumanyi kati ogenda launchinga ki so bwagamba nti no ndi musoga live in concert ogenda kukitegeera butegeezi nti asoose n'ayambala kiri gyava era tulabye nnyo n'abantu bewabe bamusapootinze kuviira ddala ku Mama Kadaga nekyabazinga neŋŋamba naye okimanyi nti nno waliwo ebintu ebimu byetawadde attention kingdoms tezitera kupostinga okitegeera in fact si tezipostinga ebintu by'endongo apostinze Acidic nga wakyabazinga nekiza Besigye n'ateekayo ate nawuliddeko kono omukulu lwakuba nti ngeze okebera ku simu nga battery weddeko omukulu Lord Mayor nga naye ekintu akakirimu ne banga nti wate waliwo n'abalala abagenda oteekayo ekiro kati tubaliize anti bayinza otulimba nti bagenda teekayo ekiro ne tumanya nti bagudde side emu naye olabaye abantu abalowooza nti n'ebintu byakugwa side kikyamu eno ndongo ffenna tuli Bannayuganda ate abawagizi tuyinza bamalawo kubanga kati njaga kubuulira twabala wano abakyakaze e Uganda oneddeire bali 600 cricket over we tuli tetwagalawo 400 okitegeera tunoonya 200 kitundu muganda fori jali ku Zoe Grounds Mudra sorry jali ku Zoe Grounds teetagawo 200 ayagala 1,000 okitegeera so kati bonna kyeza bajjaawo ate nga tulina ne ku Saturday ogenda okakasiza nti ate ebintu biralamu bonna nga balina abantu
kuba Saturday tulina ebivulu biringa 7 miliyoni gyali tutunulire tulina Nyash Festival Erweza, tulina Legend in Gold Serena, tulina Hijab Nation wano era ku Zoe Grounds awo, tulina bannaffe ab'ebbombo ba Nubian Festival nabo gye bali ebbomba okumpi, tulina Papo Pate erijinja awo, ebivulu no bingi kati awo tugenda otutegeera Viper Ranking ali kireka kunaku lero yesebo tugenda kikola era kati mwabaweereza abantu mugenda kweyawulamu oba ekigero kikasukeeri naye kati fe abakolera abantu awo tusigaddewa abakolera abantu of course tunuulira muntu adde omulungi eri munnamawulire neeyisaaye, then notunulira n'omuntu akutuukiridde nkoledde nnyo Abitex musajja wange kati waliwo n'abakolera ba promoter okyega ne waliwo n'omuntu nga ewammwe yawaddeyo obulango kati awo batosobola kumukola ki kumuvaamu, but of course bonna tubaagala kubanga bonna bagatta ku ggwanga lyaffe, bwe bajjuza economy eyongera okulinnya n'endongo neeyongera okubanga ekola ki ekintu nga kitabuka, naye nga Acid Vocals tujjade tumuwagira ensonga zitambulire ddala bulungi nnyo. Omwana ayimba bamuyise Brandon alina kali akayimba ke yasembyeyo okututeera tokikola si saati ne bannange tumanyi fe nkikoti sigwe bano basikoti bonna bayita anti kati esaaza kati empewo nyingi nze ng'omuntu kati nina okubeera nga kiwinter coat kimbeeramu naye zibanga za winto zambalidde wantu ebyo mwe mubimanyi sivudde no ku kikooti ndi ku kino ekiri munda anti kati neeno neerikiriya kubanga nze ng'omuntu nina asthma kati wenanga nebugumya gofaayo kya bbulu ate kati oli mu kala by the way simanyi lwaki mwagala nnyo colors okuziteekamu ebintu ebirala but color is color, tewali yajja na kala bonna bazisangawo. Tugende mpolampola tulonye ku Acid Vocals naye bannaye tukyagenda mu maaso abasuubula ebintu abasuubuzi batuuse ayagala ekikajjo we nagambye bwekwata mu kintu kiba kyamaanyi nnyo ddala olaba stage amata olaba screens enteekateeka ya Phenon ate yo yanja nnyo okusinziira nga gwe bw'obiwulira sound ne bali twagala batereezeemu ab'oku square abagambye nti ekintu kya sound kirabika bo oli atamanya backline yeje nze sekerera omuntu avuma sound w'omuntu nga togulanga ko buufa togulanga ko yadde buufa topangisa nko bidongo bya nigiina omanyira sound w'omuntu naye omuntu ye aba awadde ekintu kye naye I think waliwo muntu butamanya kyeyadde ayogerako because buli muntu yamunnyonnyodde nti ekintu kyoyogerako backline ebeera yiyammwe gye mukosezza live band nga mmwe etegeera so kati ayinza okubeera nga yadde tamanyi ensonga zonna nga bwe zitambula obulungi naye I think yatuuse nakkakana kubanga yasirise aka yakitegedde. Olaba kye nakugambye kati tugenda yita mu lutindo ekintu kino kyanjawulo naye olutino terunaggwa nti bakyaluzimba kino kyanjawulo kigenda bakyanjawulo gwe Munnayuganda atulaba kyemutalabangako watuddeko ko n'aba Phenon ne bakunnyonnyola kyoli mu kutunnyonnyola kati kubaga tebinnaggwa anti byebyo twetaagayo n'omudaala gwa capati naye akantu okalabye bagiyita Phenon Premium Events Production premium bamanyi kyekitereeza abadde ku ssomero tebatubonyaabonya nnyo ebintu balina okubitegeera bino si omanyi abantu abasinga bo balowooza nti otekayo buteesa ekigambo noga nti events company oba events production oba anything bo balowooza nti nno kiba kiwedde naye akantu ka premium aba asukulumyeko kati Nobat Events abeera premium abeera ki oyo generational promoter yafuna generational slap sobola kuba generational promoter ng'oluyi lujjamu erinnyo just akayike bwekatika kujjamu erinnyo naye ake erinnyo yali already alina nga ddwadde bannaye ne bali kyankalanya ku olwo kuba erinnyo lyeno side eno baakuba eno kati lwaki livaamu wano anti yinza oba nga omanyi abantu babeera n'amanyo nga ganyenyanyenya you never know what happened naye nga bambi kibi nnyo ekyahappeninga nyonga okuba nga musasira musajja wange oyo naye besasule bave mu mawulire besasule ensonga zibeere nga ziri steady.
Omusajja ataddeko etta tebannamaliriza ettaala olaba basumulako obusumuluzi bwe bati naye omwana agenda okuyimbira wano eno buli obuyimba simanya mbu njagala bali abalala bantama beeraga beekoza njagala gwe. Olinayo omukyala eyo gwoyinza okutambula naye nkya? Ani? Anti nze bampita Sharif, ndi musajja musiraamu, so anaaba asiimye ku hakki yajja okukibeeramu. Naye kati gwe ekirungi gwe wasalawo lwakuba mukulu Misaki yakugamba omwogere erinnya naye awo buzibu ekikulu lwaki mukola ebintu ebyo. Kale tuveeyo eyo kyova abadde obyogera nga situnuulira naye nga bwe twogerera tuli ku stage namba tubakyateekateeka Phenon kwegamba ntulabe nti bwe kigenda okutambula olunaku olw'enkya jangu onyumirwe endongo etalimu kwesindiikiriza. Endongo gy'owulira nti oluyimba baluzannya n'olya nga luyitamu bulungi nnyo si byaggatirira buwaya. Nafunye omukisa ogulawako ku program line up. Muno mwotemera ekigambo osobola ogisumulula. Ati njagala kukolera bantu. Omwana Phenon bannaye njagala kukolera bantu. Atusiza theme emabega. Ogirabye? Anti kati omusajja amanyi ekintu kyakola. Bino ebintu teyabisomera wano. Steve Jinde number 1. Oyongera akagambo magical. Magical Steve Jinde. He makes magic. Magic. He's a magician. Era abaagala okunyumirwa ekintu kino bakeerere ddala kubanga nze nategeddeko conversation y'omuyimbi ndalamu. Kale bona alwawo bajja kunyumiza. Kale ensonga muzulidde bulungi nnyo temwe batusuka wano kintu kikoze okuva ku makya n'okutuuka wano kati kiri erigwe muna Uganda olunaku olw'enkya okujja osaleko tunyumirwe ffenna tukube ennongo Nasidi Vocal omuyimbi huyo agenda ayitayitamu alambulako bigendo nga bigendo otambula. Omuyimbi ayitamu ayina ne security gaali kweri si kumala gamugwako mu mbeere naye gwe ekyokola kirungi nnyo. Oli bamuyita Helen ayita wansi oyo bamuyita Helen mukyala w'amaanyi ayina programu okusanyuka bagiyita batya? Bagiyita tuli luneno ebeerawo buli lwa mukaaga ssaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 6. Wezuukuka nga sinamugagolola masaati tulina mangi sanyuka yatuwa wokera mukawo ng'essaati ekuliko n'abavubuka bannange tuli luno yange ebeerawo buli lwa mukaaga ssaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 6 ebeera y'abaana bavubuka ekujjukanya ggwe ali eyo nga wava mu ssomero. Gwe toli muvubuka kire ngamba tufuniramu wa Luli eri twali emalaba luli ne tukola link ngenda okulaba kano kampisawo kano celebrity track yo jiwa mugenda okubijja mu second ye mukati nange sanyuka ne ku NBS na masenge je ngamba omusajja akiko twali ku masenge je sakuwereza akantu bannange nekaita kaka celebrity track mama nyabo wagamba kansoke mpisawo kane tugamba mama si atagala YouTube kete kimulume ekyo jangu wano linda kolagawa akaviri ko wakalese kebaita batya ponite asangita oba pone yaya eno milioni mwana ayambade milioni baita human no human muzika kanyeko human akakatoko wakalese nako gatokanga kano ka feel sige kali akagundi aka graduation kali kebako ebyo bya data chamanyina je biri ne bambi yekumye era ngenda kwekumira ddala naye omwana yakwadde zino jampa azigaba akola omulimu baba kinyukiddemu kinkubye point mbere bulungi mwera wagasi